Yes, kwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. US evuddeyo n'erangirira kyegenda okuzzaako oluvannyuma lw'embeera ez'emmaaso okubaawo mu ggwanga erya Uganda. Erangiridde era egambye bano temweyibaala, kyonna kyonna kye mukola mukimanyi kino kigenda kubeera nga kiri accountable. Bagambye temweyibaala. Erangiridde ki USA kyegenda okubanga ezzaako. Muganda wange nkutegeeza nti no subscribinga, sharinga, likinga. Watandika kuba ng'osubscribinga ku Yugi Updates TV kutegeeza nti no genda maaso subscribinge. Baganda bange mbakulisaayo nnyo yonna yonna gye mubadde era nga mbagaliza weekend ennungi. Abali ku kyaki kansuubire nti mujja tusanga nga ffe tusimbudde naye era nammwe mujja bisangako. Wabula mmwe abali emitala w'amayanja nammwe mbalamusizaako nnyo, mbaanirizaako mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Abali e Bulaaya, abali mu Ssemazinga w'ebibuga ebirala, mwonna mwenna mwebale kwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Kaakati ba-analyst bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku ki USA kyezzaako okukola. Wetusinziira ku mwami ono journalist Simon Kagwanjala agamba US eseetinga okubaako ne kyekola okubanga eyongera okunyweza nnatti ku ba senior officers muno mu Uganda. Egenda kubanga eyongera okunyweza nnatti ku ba senior officers abali mu Uganda. Ku NBS show nga bakyazizza Simon Kagwanjala yagambye nti no plan United States of America gyeyina okusanctioninga bannayuganda abalala oluvannyuma lwa United States of America okusanctioninga bapoliisi ba Uganda ba officers abana nga beenyigira mu human violation oba mu violation ya human rights ne ba sanctioninga saako ne family zaabwe obutaddamu obutentantala kulinnya lubu lwa kigere mu ggwanga erya Amerika. Kati Captain Francis Babu yastatinze ng'agamba kino kyandifaananako ng'ekintu ekitalina makulu ng'akasonga akatini nga issue eryawo terina nnyo kyamaanyi kyegenda teekawo US okubanga esanctioninga ba law officers mu gavumenti ya Uganda. Naye n'agamba nti sanctions zino eziva mu United States of America ziraga ensi engeri bapuwa Ugandans poliisi gyekwatamu amateeka mu ngeri enkyamu. Eraga engeri poliisi ya Uganda gyekwatamu amateeka mu ngeri enkyamu saako n'okucunya bannaggwanga baali beeyina okukuuma saako n'ebyabwe. Newankubadde section eno egenda kubanga eteekawo harmful cause mu ba police officers batono, naye newankubadde sanctions zino zigenda kuba individuals abatono, kijja kubanga kya-affectinga era ekifaananyi ky'eggwanga Uganda era kijja kuba kirina engeri gye kinafuyaamu amateeka n'engeri ebyokwerinda gye biri ebinafu nnyo ku bannansi mu ggwanga lino erya Uganda. Buli nsi nze kye mmanyi erina ebintu ebibi n'ebirungi mu ngeri ya security personnel. Buli nsi erina ebirumira mu bya security, ebibi n'ebirungi. Tutegeera bulungi era tujjukira bulungi nti America era yeezimu ku nsi ezirina abapoliisi abasinga okutokyalinga
police forces ezisinga okutokyalinga bannaggwanga baalyo. Era gye buvuddeko twalaba nnyo ku social media ku mikutu emigattabantu nga tulaba engeri poliisi ya Amerika gy'emistwitingamu abatuuze abaddugavu. Twakirabako n'etuuka n'okumutta. Naye ani yabasanctioninga? Tewali. Naye golowooza lwaki? Enjawulo eri nti bo embeera we beegudde mu ggwanga lyabwe bagikwata kisajja ne basobola okuba nga bavunaana oyo aba akoze ekikolwa ekyo nga bateekawo amateeka amakakali. Era buli muntu akola obukyamu mu ngeri nga ffe poliisi yaffe gyekolamu bakola accountability. Oyo wa poliisi bakola accountable, kimubalirwako n'akisasulira ekyo ky'aba akoze. Ekitali mu ggwanga lyaffe. Olaba enjawulo eriwo? Olowooza ffe wali tetusobola kukola kyekimu ne tusobola okuba nga tuvunaana aba bakoze ebikyamu abatwalidde amateeka mu ngalo newankubadde ba government officers, ba police officers? Oba okitegeera? Kati ebintu bino bye bijja bivugaganya eggwanga lyaffe. Kati so temujja kweyibaala Amerika ng'egenda mu maaso n'okuba ng'esanctioninga ba officers abasinga mu gavumenti ya Mwai Museveni. Tujjukira bulungi Speaker Anita Amongo bamuteekako sanctions. Kati ne bano abasigadde ezeeteeka abantu bangi kwa sanctions. Okwenyigira mu buli bw'enguzi saako n'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Amerika ebadde ekisimbyeko essira ly'amaanyi nnyo. Kati so muyinza okukayita ng'akantu akatono tekagenda ku affectinga ggwanga Uganda, wabula ekifaananyi kikagenda okuba nga kasiigira eggwanga lyaffe lya Uganda. Kigenda kuba ate kirala nnyo. Buli ggwanga lijja tegeera how violent poliisi yaffe weeri mu kukwata bannansi. Ate era gy'okumochunya omuntu gy'akoma okuba n'obukaawu n'okukaawa. Tujja tuuka ekiseera nga amawanga galowooza nti bannaggwanga abo abava mu Uganda baba bachunya nnyo, so tebakyalina kintu kye bakyeguya. So n'amawanga gajja kutandika okudinayinga bannayuganda okuba nga gayingira ensi zaabwe, naddala bano abagenda okupakasa okuba ekyeyo. Kuba omuntu aba yachunyuzibwa nnyo nga yakoowanga mukowu, atuuka eri nga ne byakola byonna byonna talinamu kye yeeguya. So kirina engeri gye kyaffectingamu eggwanga mu bintu bingi, politically, socially ne economically. So tukubiriza poliisi yaffe eya Uganda ekwata amateeka nga bwe yino gakwata. So ate tukubiriza n'ebitongole ebya human rights ebikwasaganya ku nsonga za human rights. Byonna byonna Mariam Wangadya, vaayo okole omulimu ogukusasuza, oleme kubeeraawo ng'olera ngalo. Muleke kuddaawo kulera ngalo ng'ensi yammwe waba mugiraba bannange. Ebitongole byonna ebikuuma ddembe, ebitongole ebirwanira eddembe ly'omuntu, muveeyo. Tulinga abatalina na ministries mu ggwanga lyaffe Uganda, kyokka nga omusolo gutugibwako nga gusasula ministries ezo. Niye gwe omuntu akusasula omuyambi otya? Ebitongole bya poliisi, oyo omuntu gw'okutte n'ochunya ennyo yakusasulira omusala w'osula. Mmere gy'olyako yagisasula. Gwe okuba olaba ziva mu gavumenti naye ziva eno mu bantu, gwegwo omusolo gwe tusasula. Ebitongole byaffe ebirwanira eddembe ly'obuntu, twagala nammwe muveeyo mulage omulimu gwammwe, papasi yammwe. Mulage nti nno ssente zaffe ze tubasasula teziggwera bwere, teziyita mu ngalo. Naye gwe okubeera eyo n'otula n'otunula, omwaka ne guggwako nga tolina nsonga n'emu gy'okutte mu ggwanga ey'amaanyi erabikako. Ensonga yonna gwe kasita olaba nti eri mu gavumenti ng'eyo ogyebalama ng'ogisuula muguluka. So ze zimu ensonga z'olina osooka okukwatako okulaga bannayuganda nti okola era oli independent ne minisitiri yo. Newankubadde minisitiri ezo zirondebwa. Kale by the way minisitiri zino zirondebwa mu parliament. Naye ate akulira minisitiri ezo alondebwa mukulembeze. So newankubadde olondebwa mukulembeze, laga nti n'olina ky'osobola okugasaako omukulembeze. Aleme kubeera nga ate yakuvuga ye overall wa buli kimu. Laga omulimu gwo, manya laga expertise zo mu mulimu ogwo gwe walondebwa. Kati kibanga ekiraga nti omukulembeze yakulonda naye nga yakusinga okutegeera omulimu gwe yakulonderako, kati aba yakulonderako. Mikwano gyange, bategeeza nti mwebale kwekumira ku Yogi Updates TV.
mwebale ddala. Abula gwe atannakuba ng'osubscribinga genda maaso n'okusubscribinga. Mbagaliza weekend ennungi.